aleke egende maaso. Tuwaye ndina Omusumba Godfrey Luwagga owa City of the Lord Church e Kaleerwe, kibuga kya Mukama. Naye amannya gano mugajja wage muwe amakanisa. Liri mu Bayibuli. City of the Lord. City of the Lord. Liri mu Isaya 61 n'onyindiza 14. Agamba nti n'abaana balijja nga bafukamirira gye muli era muliyitibwa kibuga kya Mukama. And City of the Lord, New Wine Fellowship. Ekyo kibuga kya Mukama kiri mu Bayibuli. Okay. Naye mbadde nkugamba nti abantu abamu tebabadde tebamanyi nti nno mukyalina mu bizibu okutuusa ekiseera. Naye era nebaza abasumba omusawo guno gwa kkooti bwe gwaggwa bwe bansalira banyambako ku millions ziri eza kunokkiriza mu 10. Banyambako. Nankubadde ng'abamu tebannaba manyi okweyama kwangu okutuukiriza kuzibu, naye baatuukiriza aliyo abanyamba omusumba era Apostle Mitala, Pastor Senyonga bayimirira nange, waliwo Pastor Makumbi bayimirira nange banyambako okulaba nti at least n'okulaba nti pressure eyono ababanja ekakkanamu nga naye nga mmwe abali mubiri gwa Kristo kino kirina ndowooza kyabayigiriza mwenna okutwaliza mu kubanga ekkanisa ezisinga n'okutuusa kati ogenda n'olaba ekkanisa ezimbibwa n'ogamba naye wano waliwo ab'obuyinza abazze ne basupervisinga ekintu kino. Ate n'ebyaffe byali bizibu nnyo kubanga awaffe kugambye n'aba KCCA ba building inspector aba KCC bajjanga bwe batunulanga bagamba ki? Era lwakuba nti mbadde saagala nnyo okgendayo biyinza okgenda mu bya materials biki ebyo, naye nga singa otunula lesho gye twatabulanga sikiwa nti eriyo n'azimba kalina wanaagitabula. Bugaali bw'omusenyu bumeka ne sementi. Bugaali bw'omusenyu bumeka ne sementi. Kubanga kutabula eggaali ebbiri n'akasawo ka sementi kamu ng'omuntu akikkiriza ate nga tisaalabako muntu abba kubanga yali yakuuma n'olwaleero mwesigwa nnyo ate nga abeerawo nga batabula alaba. Naye kugamba ebyo sandyagadde nnyo bigendamu. Naye nze tewano njagala okwebaliza famire yange yonna, omukyala n'abaana. Mu mbeera bweti singa bagezaako ne bagamba nti bino ogwo bituleetedde wanditerebuse nandinafuye nnyo, naye okuva ku mwana asembayo bonna bayimirira nange. Gamba ng'ekizibu ekinkutteko kyabwe n'omukyala yayimirira nnyo n'abakristaayo bayimirira. Ekkanisa yo ng'abantu yasigala y'amaanyi. Wetwogera muli mu bantu nga bameka kati? Tuweza 600. Tuyinza okuba tuli mu 600. Abantu bo tubadde tukola n'enkuŋŋaana nnene abantu nabo kuba batwagala. Okujja otandike City of the Lord ku Kaleerwe wavaawa buli musumba aba ne wavudde ne taata wo ow'omuwala. Kati ekkanisa mwe nalokokera nze nalokoka nga 4 ogw'omukaaga 89. Era omusumba eyansumba bamuyitanga Israeli Nsambu. Yalina ekkanisa awo nga yakiwempe, ebiseera ebyo ebiwempe byali bingi nnyo. Naye kati oluguudo lwagiyitamu olwa Northern Bypass lwagiyitamu. Kati awo nze we nali we twali tubeera. Kati ne ntandikira awo kuweereza ne nvaawo ne ŋŋenda e Witbank South Africa ne nsoma ne nvaawo ne tuweereza. N'osoma obusumba? Nensoma mu theology. Okay. Nensoma mu theology Witbank College eri South Africa. Witbank kibuga kirimu kumpi ne Johannesburg. Si kyamaanyi nnyo naye nga kirungi. Omala abantu balowooza endowooza ekyaliwo nti obusumba kasita ofuna okuyitibwa kiba kiwedde. Naye ndowooza n'okugenda n'oyongera n'osoma kikulu. Okuyitibwa kirala n'okumanya kirala. Kati okuyitibwa bw'omala okuyitibwa weetaagako knowledge. N'obigatta bibiri oba w'amaanyi. Era njagala okugamba abantu nti okusoma kirungi. Kubanga olaba n'engeri gye tukuttemu eruusi ebintu ebimu. Olaba nga waliwo ate amagezi obugezi obutali kuyitibwa buyitibwa naye nga waliwo amagezi Katonda omuntu gw'oba ofunye okuva mu byosomye nomanya nti engeri gye nkwatamu embeera bw'enti ebyensi ngeno kikwata bw'enti kino nkikwata bw'enti kino nkikwata bw'enti. Akati we twava
nze nali njagala nnyo okubanga ndi mu njiri naye ne tuvaawo ne tutandika omulimu awo twajjawo nga wabi era neero sineeri kyalo kyonna ekkanisa yaffe saagala kwewaana ekkanisa yaffe obuntu ne bwagendayo kaakati y'ekkanisa eri community friendly yetabagana n'abantu oba musiraamu oba mukatuliki oba ani tetumwinaako olutalo tatulinaako olutalo kanisa oba ekereziya oba tebatulinaako olutalo bwe bandibadde ati naye ffe mubalokole oluusi tutabukamukko netubeera lwaddiko oluusi n'ogenda n'osanga ekkanisa kuba nze nzitawulula ekkanisa nga bafaafaagana n'abatuuze ekyo sikkaanya nakyo kubanga ekkanisa ejjidde ki bw'oba olese ekkanisa mu kitundu badde ozze kusisinkana community obagase kati olina okuba nga ate toyomba nabo olina kugasa community kese zempulidde batera kuyombera ttaka na noise omanyi mu kanisa ezo mufubutukamu amaloboozi agataataganya otulo twaffe oluusi ekyo nakyo nno kikulu kakati ate kyewunyise waliwo gyemmanyi ye butambala beekandaga ekiro ne bagirumba naye kakati mubaamu manyi Pawulo yagamba nti mujjulenga Omwoyo Mutukuvu n'amagezi kati wano amagezi gakola nnyo kubanga nze njagala nkubuleko Frank nze singa neebaka ewange essaawa 6 nga nkooyi oli saagala kuteeka ku kyabaloko linaateekako disiko ye nga y'amaanyi nnyo owulira otya kiyisa bubi nze neiba wange yali alina mbaga yali graduation n'akuba ekidongo paka ku makya naye kono nakitegeera wamanyo nagaa singa nagende obulabe n'obusungu obuva mu naye Katonda yali yanyama nga nakimanya dda kakati ffe abantu baga nti bwe ziweerawo saawa eza abantu we bawummulira mukendeereze eddala ebyuma webeera nga si Friday gye twafuna nti no tugisaba ekiro kendeza ebyuma ate bw'oba omanyi nti onoosaba Friday yonna buli Friday make sure nti ebyuma byonna bibeera bituuka ku midnight almost zero balance okuuma enkolaganayo wakati bo n'abatuuze kubanga amaanyi go gali mu bantu tojja kukola lutalo na bantu n'obeera nga osobola okumalako obulungi nze ninanya abantu benandowooza nti bali radical abamu basooka ne baleeta ekifuma naye nembalaga nti nate nze siriiwo lwakulwana era nga balwanira amataka nga bwogambye kakati ne bagamba nti nedda abamu banyinjira namu nembaleka abamu nabaleka ne bagamba naye kakati wano temweyongerayo sijja kumenya bizimbe byammwe naye mukomaawo kubanga bali bazimbera ekizimbe mu ebiri naye kubanga tulina ettaka ddene tulina nga yiikemu n'ekitundu kaleero naye olinajja naye yekukuutiriza kozi ensooba zooni eyo ensooba zooni nomugamba nti kale teweeyongerayo komaawo naye nga enkolagana yaffe wakati waffe n'abantu nungi era twali tusaba plan ne batugamba nnema erina okutuwa permission clearance kati abannema abaconsultant bannema nga balina okugenda ku kyalo babuuze ekkanisa mujagalawo omusajja omu yali akubye omusajja wa nnema mwe mutuyiganyiza ekkanisa yaffe okugijjawo naye nga ate simulokole ne babuuzako haji omu aganze ekkanisa njagalawo kanisa eterina buzibu era Musumba tukolagana naye bulungi wadde naffe tuli basiraamu naye kanisa terina mutawaana naffe era njagala okukubiriza abasumba naye nkibagamba kino kyembagamba Frank abasumba nkibagamba kuba ndi mukulembeze waabwe gamba gezaako nnyo okulaba nti kanisa n'abantu mweri mufuuka bawamu bayinza obutajja kulokoka mangu naye enkolagana nkulu kituufu nze kankubulye nze saagala kintu kyonna kibeera ku muliraano nga kikibaddemu oba kufiirwa oba mbaga oba kiki oba graduation newe mba sitegedde ati simbaweerezayo akantu agamba olaba ne ku idi nze ngula ebya idi abantu nobasavinga awo obanga musiraamu mugulira nemuwa mukwano gwange agamba okulaba nti community eno ffena tubeera wamu otuba twagala kuyamba bantu tubayambe olumu oba nebyobufuzi bye weetabamu nayo bikuleetedde enkolaganayo mpulira oli kansala weeyo ndi mukulembeze ate ndi mukozi ekirala kyembadde sigambye bantu nze Frank ndi mulimi era bano bonna abantu abakola mbawulira abamu bakoze bulungi otujoyininga kubanga ffe twatandika dde okukola okulima era bino binkoze bubi nnyo wali badde oli wala bino binkoze bubi nnyo nandi badde ndi wala nnyo mu balimu mu byobufuzi oweerezanga ki mu byobufuzi
kuwaffe ni ku lukiiko lw'eggombolola naye nze saakuba campaign awanza abantu ne baŋŋamba jangu ewaffe wali unopposed saali unopposed naye kugamba saatambula mu bantu abantu baagala tulina musumba waffe ate abantu baagala okulaba kiki kyolina baagala okulaba era kyova olaba nti ne KCCA wadde gye nkulemberamu njagala kugyebaza Musisi era nze Musisi nabugambirawo mukyala Musisi tali ayinza mwagala kujjako nga teri muntu yali mu KCC teri muntu yali asuubira kufuna mu KCC ayinza kumwagala bamulabanga mulabe era buli muntu bamulabanga omuntu alinye mugaati gwabwe ettooka alibasubya era asubiza abantu bangi nnyo ettooka era abalabe beyakuluyetinga beyateekawo abaliwo singa obatunuulira munda ddala deeply tebalwana kubanga akola bubi naye kubasubya kubanga ettooke terikyaliwo otukoze bulungi ebyobufuzi n'enjiri obigatta otya njagala nnyo enjiri kati ebyobufuzi oyagala bireka bikukoyeza njagala nnyo enjiri kuba kati bw'otunuulira mulimu ebintu ebintamye obubbi obulyake kati tutunuulira biliyoni 24 mu bino ebyayunula tukyabirengera tulimu singa omuntu anaagenda dipule n'alaba ebyayunula kati tunuulira northern bypass yali yangudo 2 ne batuwaako lumu oba baaluli oba lwalaga wase namanyi teryaloobuuza tujja kuba tubireeta byonna bwetunuulira ebintu bingi kwega embeera eyo okutamiza gamba abantu simbu bentamiza politics gamba singa Uganda kati gwa munnyu engeri gy'oli munnyu lemeramu osanga banaalabira ku kati kankulako ekino Frank n'abatulakange dakikem singa Uganda efunayo holiday ya mwaka gumu nga tebabba tuzimba ebintu bye twandizimbye emyaka 2 kiddemu ekyo singa Uganda efunayo holiday emu ba civil servant ba politician ne batalyanguzi ne batabba okumala omwaka gumu gwokka tuzimba ebintu Uganda byandizimbye emyaka 2 otukoze bulungi kakisembeyo ekyo oyo Omusumba Godfrey Luwagga owa City of the Lord Church Kaleerwe ekanisa eyo abagijjukira mu 2006 yagwamu ekyekanga ekyamaanyi abantu 28 bwe bafiirawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwali ogw'okusatu empewo yagisuula akabenje ako ne kajja kagwawo Omusumba abadde atuyitiramu ebize bibaawo mu myaka 8 egiyise atubulidde nti bakyali mu kumaliriza ensonga ezo nga baliyira abamu ku bantu abali mu njege eyo mutukoze bulungi eno ebadde Tuwaye era ekyali Tuwaye ekiseera kyonna tukkiriza e program egenda okukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso nze Frank Walusimbi mbere bulungi